Obunkenke bweyongedde mu Town Council y'Etenjeru Kisoga mu disitulikiti y'e Mukono olw'abatemu abagenda nga banyaga abantu. Brenda Nabukenya ng'onaye lubuto lwa myezi 7 mutuuze ku kyalo Bugolombe ekisangibwa mu Town Council y'emu. Nabukenya ono gwe bafumise ekiso mu kiro ekikeesezza olwaleero nga wetwogerera ali ku ddwaliro lya Kkojja Health Center 4 Apoocha na Biwundu. Sajja atusanze mu nnyumba atutudde tulya mmere n'akoona oluggi n'ayingira n'aggyayo ekiso n'agamba mutampa ssente oba ssimu ngenda kubatta. N'akwatako muto wange omu n'amuteekako ekiso n'agaawe mutampa ssente ono gwenzita. Wetwogerera ali mu ddwaliro lya Kkojja Health Center 4 Apoocha na Biwundu. Kojja wa Nabukenya Alice Radda aliko by'atunnyonnyodde. Nawulidde enduulu nga bakuba enduulu nnyonnyo n'amaanyi nfuluma nenkwata jambe yange nenzituka neŋŋendayo okutuuka nti omutemu ababbi batulibi baabano batutta kati ekyomukisa omubi omubbi wali nywera n'afubutuka n'agira ki n'abeesimatula n'addukaku. Abasajja bano abateeberezebwa okuba babijambiya mu bbanga lya wiiki 2 batuusizza obuvune ku bantu 8 nga 3 ku bano baafa ate nga 5 bali malwaliro Bapoocha na Bisago. Akulira ebyokwerinda mu Town Council eno Ssaalongo Samuel Ikomba obuvunaanyizibwa busize mu mikono gy'abatuuze bagambye nti bandibadde bafuba okwekuuma lwa nsonga gavumenti teyinza kukuuma buli wamu. Kyengezaako okugamba nti abatuuze bandibadde bafaayo okulaba nti basula beekuuma newankubadde ffe tuliwo kubakuuma tetusobola kubeera buli wamu. Ssentebe wa Town Council y'Etenjeru Kiyaga Robinson asuubira nti ettemu eryeyongedde okumeruka mu kitundu kino lyandibanga liva ku bbula lya mirimu. Ebizitu bino ebize bibaawo ebyobunkenke by'okufumita abantu baffe ebisu birabika tebiva wala nnyo. Abantu tebavudde ngendo okujja kututemula. Kirabika abantu ba mu kitundu kuba bw'otunuulira obubbi bwabwe n'obutemu bwe bakola ku bantu bwalayisi. Muntu ajja n'akufumita nga ayagala kasimu, muntu ajja n'akufumita nga ayagala mutwalo. Kiyaga ategeeza nga bwe bagenda okuba n'olukiiko lw'ebyokwerinda olunaku olw'enkya ku Town Council basobole okunogera embeera eno eddagala. Enkya ku Tuesday ssaawa 8 tuteesesewo meeting ey'amaanyi yeetaagamu abantu baffe ab'ekitundu abakulembeze ne poliisi yonna okutwalira wamu. Luko Yesigire ng'ono yayogerera poliisi mu Kampala n'emiriraano avumiridde ekikola kino era n'ategeeza nga bwaliwo abagombeddwamu dda obwala. Oluvannyuma lwa incident eyo okutuukako twategeezeddwa nga poliisi patrols zaffe n'ababadde mu foot patrol ne batandika okukola ekikwekweto bwe baagudde ku nnyumba etanaggwa ng'omwekukumidde abaami 16 era nga balina ebiso era nga tuteebereza okuba nti bamu bennyini abakoze obulumbaganyi ku mukyalo.